Kuno mubaka akyaliwo. Ombaka okubeerawo nga otaasa abantu bo kubanga tebamenyebwa. Akagambo akasembayo nga tonasimbula. Okusookera ddala tugenda kukolera wamu ndabye ebifaananyi nange ebinkanze ku mutima ku ngeri gye baamenya etali mu bwenkanya. Abantu abamu abalina ensimbi be baaleka ate abo be baatagetinga nti ono talina bo ne babamenya. Kyannaku era njagala kwendabye ekifaananyi kigenda mu maaso ku kyendabye. Njagala kusikiriza ne bannange ku ludda oluvuganya n'ababaka abalala bajje balambule bategeere olukiiko lwa Naamu kye lukosezza abantu baffe. Naye mu bbanga eritali lyawala twagala oteeka gavumenti ku nninga okuyirira abantu bano bonna be baamenya. Abantu mu ndowooza yaabwe balaba nti okusinza ku bigenda mu maaso n'ebyogera balowooza nti kyekintu tekiri ku pulezidenti wabula kirimu abantu abalala benoonyeza ebyabwe. Kubanga yajja n'alambula. Olunaku lwe yajja n'alambula enkeera ne batandika okumenya. Kiba teri muntu alina maanyi ago gatandika kumenya bantu balala nga tebabayiriridde okujjako nga ye akirimu. Naye ate ntegeezeddwa nti n'akabinja ke batondawo aka RRM tekali under RRU tekali under KCCA eno special unit. Omuntu yenna ayinza okukola special unit alina okuba nga alina obuyinza obukira ku balala. So bye twagala okunoonyerezaako tulabe bano abantu abadde babba abantu baffe abakuba abantu baffe be baani. Mandate bagijjawa okoperatinga mu kibuga Kampala nga bayisawe batya abantu. KCCA obwetuuka akawungeezi ejja egoba abavubuka abatundira ebintu ku makubo abeey'akawungeezi. Ate nga bakubiriza pulezidenti akubiriza abavubuka okukola ennyo okubeera obulungi. Batugamba nti olukiiko luno lwa Naamu oba olukuŋŋaana lwe luleesewo embeera eyo n'olukiiko lulekawo omuvubuka w'omu Makindye. Okusookera ddala omuntu yenna nga oyina programu ng'eno gavumenti obuvunaanyizibwa bwayo okulaba nti etegekera abantu waye bakolera. Balwawo dda okunoonyeza abantu baffe akatale. Tubadde tumaze ebbanga ddene nnyo nga tusaba gavumenti nti constituency ya Makindye terina katale kali awo kagamba nti ka gavumenti. Tosobola kugoba abantu nga tolina w'obazza. Baddewo bagende babbe obubbi obumenyi bw'amateeka we bulinnya nga gavumenti yeekwasa abavubuka we bavaayo okweyiiya ate babagoba mu kkubo. Ate ku bagenyi abazze ennaku ebbiri kyokka nga ssente zino abantu baffe ddaye bagenda ozisasula abagenyi ze bagenda okukozesa. Biliyoni si 10,000 ze bakolesezza ze bagenda okukolesa mu nkuŋŋaana zino zirina kuva mu musolo. So abantu baba bataddewo ventures ezinoonya omusolo. Gavumenti kyeyinza obakola kubateekerateekera kulaba be bayinza kukolera. Abantu baffe bakoseddwa COVID n'ebintu ebirala ebitaganyiza ekonomi kuyimirira. Tebayinza kubanga bakava mu mugalo gwa COVID batandise okweyiiyayiiya ate kati obakutte obagobye obasibye otaddewo embeera etabaganya kulaba nga tukola. Ebiseera ebisinga conference zino eziba zijja n'omulamwa nga muyina ebintu bye mugenda okubaganyako ebirowoozo okugeza nga ekonomi ebyenfuna okugeza nga IT nga muyina amawanga amalala kye gagenda okugatta ku Uganda. Iffe wano kubanga tulina nakyemalira bagasseewo kulaba nti abantu baffe abawansi ate bo babonaabona. Kale muganda kale embeera nene egenda mu maaso abantu balwanirira ebyabwe ebitwalibwa gavumenti nga basasuddwa nga gwe kyamaani w'esitu embeera eno ogyogerako ki olabye gye tutambulidde yonna nga amayumba gamenyeddwa abantu bali mu kukola embeera yalibaddeyo okulaakulanya abantu emyala gyo gikolebwa naye abantu bagamba teyajja mu bulungi kuba si basanyusa ebyabwe byatwalibwa nga tebisasuddwa. Neeyanziza nnyo erinnya lyange nze Nakibuka Rashida kansala ebbendobendo lye ery'Eggaba ate nga nze muwandiisi wa LC2 Eggaba. Abantu si bamativu era naffe ng'abakulembeze tuli bamativu engeri ekintu kino gye kyakwatibwamu. Yunulwa bwe yali etwala ettaka awo nga bagenda okuyisaawo flyover abantu baasasulwa kuba bali ku Mayiroland ettaka eryo lya byapa era abantu baagulako ebibanja byabwe ne bisasulwa ne basasula balandi road nga baguzeeko ebyapa nga babaguzeeko ebibanja. Bwe baba baagala okugaziya omwala kyetuteesa oba kyetusaba abantu abo bakompensatingibwe ennyumba zaabwe zamenyebwa. Ekisooka abantu baagobwa ku makubo nga bakolera ku makubo ne bajja ne basula babagobyewo kati baagala abantu baddewa abantu babasasule baveewo mu bulungi
kuba abakyala basinga bannamwandu abaami babafaako dda wabadde yeebaka ye n'abaana bamenyeewo ate ne bwe yali akolera ku kkubo wasikira chipusi bamugobawo kati awo abantu baddewa abantu basaba bwenkanya era naffe ng'abakulembeze tusaba bwenkanya abantu basasulwe ssente zaabwe ezaagulwa mu bibanja byabwe baveewo mu mirembe. Abantu abasinga betulabira bakaba amaziga abakyala aliwo omukyala agambye nti yali asubula manda ng'alole bazimba obisi bamukwata amanda ge ne bagamusuuza yafuna akasente n'agula poloti ate poloti essaawa zino naye baagimugyako kati abakyala abo nga gwe omukyala omukulembeze mubakwata mutya mu mbeera eno akaseera kano? Abakyala abasinga bannamwandu era bwe tukubira ddala omulango ogutakungula nti gavumenti eveeyo etunuulire ekintu ekyo. Abakyala bannamwandu abalala abaami babazaalamu ne babalekera abaana babasasula akasente kaabwe ako basobole okubaako kye beetetenkanyiza. Naffe ofiisi zaffe zijjudde emisango egyo egy'ebutabanguko mu maka naye tubadde tugezaako kuwumbawumba abakyala abo ng'omugamba kasita olina woosula ne woosobola okujja 10 beera woosobola okulabirira abaana bo naye kati waakolera baamugoba ne waasula bamugobyewo tebalina waakudda. Tusaba bwenkanya, tusaba abantu baba compensating. Kale sebo Kansala mukwogera ku waliwo era kyoyogedde nti abantu balowooza nti baba wenguzi ne mulya ssente ate nebagoba ku kyalo nga tebasobola kuwolerezebwa abantu balonda. Lwaki abantu balowooza bwe batyo? Abantu balowooza bwe batyo olw'ebyobufuzi ebitandise naye ng'amazima gali nti okuva ku meeya Lord Mayor w'e Kampala ba meeya ba division ba councillors ezo sente tetuzirabanga nako tuwulira buwulizi biliyoni ne biliyoni za sente eziyita ku luguudo lw'eggabane mu division yaffe naye abantu baffe aba bulijjo tebalabye ku sente era bino tetugenda nabiganyulwamu okuleka abantu baffe okukaaba. Enteekateeka era tubadde mu lukiiko nga mbagamba bano abasajja bakola byabwe nga bwe balabye ate ekyo kikyamu nnyo kubanga tulina emitendera gy'abakulembeze okuva wansi kwerosi wano. Bw'oba ojja mu kitundu mutegeezeeko, bw'oba bakansala b'ebitundu mwebali, abeerosi ttu mwebali, bameeya ba division mwebali, basipiika mwebali, naye totegeezezza wabula batugamba ffe twalya ssente batulage we twasayininga emikono. Bw'aba meeya wa division bamulage we yasayininga nti yalya, bw'aba kansala bamulage nti yalya, bw'aba chairman w'erosi wano bamulage nti yalya. Nedda kyetwagala baleme kubuzaabuza bantu. Essente zo zonna biliyoni ne biliyoni za ssente ze tuwulira abantu baagala bwenkanya babawe ssente. Abakyala bamu abaami babazaalamu ne babaleka, abalala bannamwandu, abalala balwadde babulwadde buno. Abantu beeyamba bokka gavumenti yasuddeyo gwa naggamba teyina kyekoze. Abaana amasomero bagenda kutandika, tolabayo nadde akataba kaliko not for sale na desert. Olwo ne mulowooza nti mulina kyemukola. Feera abamu ebiseera ebimu tugenda tugamba beggwanga lino lyatomera, ekyamazima ddyo lyatomera kubanga abantu bwe mwandibadde muteekateeka oluguudo luno n'emikolo egiri emunyonyo tetugiganyira tetugiwakanya, n'enkulaakulana tetugiganyi, naye mwandibadde musooka okuteekerateekera abantu bammwe aba Uganda kubanga enkya be mugenda okulaba ate era be babalonda n'ebyo ebitiibwa be babibawa. So si baana ab'ennaku 2 ne bagenda mwasimbye ebisansa ku kkubo naye bwe mwabadde mubisimba ne mu poloti z'abantu mwabitaddemu temwasibye kagwa. Pavers ze mwagamba abantu basibe n'ebikokoto byonna mwabitemye ne muteekawo ebisansa. Tosobola kuddira peva yange gye nataddemu ssente n'ogitemawo n'oteekawo kisansa kubanga omuganya nti ayani yabagamba ti omuganyi lwakyala lwera eddiiro. Singa bye bintu mwabikola dda mpola mpola nga n'abantu bwe mugenda bwe mubateekateeka ono ateekwa kusasulwa naye dde ono tateekwateekawo kimeeza naye katumweyo akatonotono wabadde akolera naye agenda akolere wano. Ono ali ku mwala saseetuka dda wano akasente kaakano naye byonna mwabigaana mugoba bugobi bantu bannange. Abantu bano bwe mulabanga abasiru ate nga be mujja mu ssente eziyimirizaawo eggwanga ne bajeti ya Uganda eyimiridde ku bo, abantu bwe balinyiiga ne beekyanga ag'amayumba amanene temuli kasulamu. Ekyo nkibakakasa. Sigadde ndi Kansala Grace Mugerwa okuva eggaba.